Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Alabika ye strategy bagiyita batya strategy bagiyita batya eyo strategy positioning abantu nsiba mbagamba okunyirira is business ate okunyirira is good business. Kati Bruno ke ebintu by'okunyirira ebyo yasooka n'abitegeera nakuba omubiri kweguli yesiga kalotion ke yesiga baby junior obu perfume awe kuba bonna ebikumbe ebiriko ebinabyo abakazi babyagala omuntu bwobuziza amanzi ku chano yange soko obuze ku bantu soko babulire gwani nze nakulaba luli ombuli n'okumbulira nga tonagenda mu byasenga wava mu by'okuyimba olwaki omuntu aba ayimba soko ombulire kufuna sente lwaki omuntu aba ayimba ekisooka aba ayagala afuna platform bamumanye afune sente kati kyesiina oyina sente oyina platform wafuna kati nyimbira ki kati obuyimba bwo buli eri kati buli bwo wasoka kutwalya babikuro obesity bagia nawe ulusekulabirawo mu kimodo wali ku kyokuyimba olusuku bagia bisikuiti mumanya gonna agali nakubuuza ebintu gwo byeyiyiza sikyo bakawandiika buwandiisi nali nenoonya naye kati neefuna wamma tudde eno akati ako talina kati kuba ndibadde akateeka mu music singa abadde akalina yalisabika music kyakyogala gw'osaba akati ak'abakyala ate nga ekisinga okimanyi abakyala bakwagala lwalinnya kitegeeza olina onyweza erinnya anti bw'amanya tajafuna omukyala amuteekamu 5 ewiiki omukyala yagambye akamuteekamu vidiyo 3 ozimanyiwa enyimba ozimanyi nedda vidiyo gyeziri naye kyenjagala okulaga singa abadde nakati yandibadde akateeka mu music kubanga ne music yali muteekamu sente. Omukazi yagambye yakamukolera vidiyo 3 era zonna zafuluma. Olimba olumu ng'alina Omunyarwanda, olala ng'alinga ayanjula omukazi bambadde ebitete by'embaga oba olulabako, olala ki bw'ozimanyiko ennyimba ezo. So kati bana abavaayo baagala ki ekituufu? What do they want? Kubanga oli yasooka n'avaayo naga nti yamuzaalamu omwana bagenda mu musaayi naga nti kale ne bikonfaminga nti omwana we. Kakati ate ono yazze ayagala ki? Sente z'abadde amuteekamu. Ekintu kiri bwe kiti. Mwena ano mukimanyi music taliimu ssente. Mukimanyi? Music taliimu ssente. Emabega kaawo kyovola abayimbi bagenda nnyo mu gavumenti bafuneyo akasente akawamu bazimbeko ennyumba bagule amapoloti bagule amayumba bateeke ne mu music. Kuba mu gavumenti wali akasente akawa naye ate abantu ne batandika boycotting abayimbi abagenda wa mu music. Kakati abo ba Bruno Kendoza bagamba okusinga osala eri abantu bankyawe n'ewaffe bankyawe. At least kanzire mu bikazi eno. Okwewunda kuno okimanyi nga temunna nenya Bruno Keyeka okimanyi mbona abayimbi baana abasajja 10 ku kinnakyo buli omu alina ekikazi ekiri eye mabega ekiteekamu yanjogera mbimanyi naawe kenza alina kiriwa ono kweni Masolo abamanyi alina ekikazi ekigererawo so kuwa n'erinnya n'engugama ne inside information buli omu alina ye ekikazi ekiri eye kirinamu ssente ekiteekamu buli muyimbi omusajja gwe kyolina omanya abasinga obungi okujjako ng'oli azikubye ng'azeekakasa ng'oli azikubye music temuli ssente kati olakuba ono Bruno kakisussizza ate akisussizzaamuku abalekera embuto ezaliko buyambi ate ono Bruno ke yeemotogera nnyo mu basireeya buli sireeya ayagala ono ng'ovudde ku ebyombo ebyo nabyo abikola naye ye walaba ekituli waagwa oba be bamunoonya ekituufu abakazi be bamunoonya ekyogera ddala Bruno ke anyirira alabika bulungi Bruno ke abeera fresh
olanga amutuuseeko wano abalabika ng'eyakavonnaaba aba fresh abawunya bulungi okitegeera ate muvubuka mulungi ate serebu naye ze Bruno ke namutuukako eyo ye batugamba mutashevinga alimba bayika baagalamu nafuya naye naawe ffe twerabanga alimba olimba oyagala mwesigaliza omutulemesa wamma ashevinga omukazi yabadde ayisawo ki omukazi kubanga ulira omukazi alina esente omuntu aleka emitwalo 5 ku muntu okoze zi video olubuto sigamba nti oyagala dujja kubongereza obugere ku mwana ono yagambye nti kusimba kagere omukazi yabadde afa ono yagaana okwongereza obugere ku mwana ate oyagala omwana ye yegomba omukazi yegomba bulunoke ayagala kyana kifaye bulunoke ate oyagala oli omusajja ayongerezeeko ekyana kijje n'amanyindo ni Masolo kyembuuza singa bulunoke addayo omukazi oli oyo yabadde akaaba simanyi biki amutekamu emitwalo anamusonyiwa omukazi wanaava mu mawulire kyemmanyiko ku basajja kiri ekintu ekyo omusajja tosobola mmokaka kumwebasa na mukazi ye nga yagambye mukyayi temwala ano Teddy Bujingo ne pasta omusajja ye nga yagambye sikwagala nkwesonyiye abazadde ne we batuula bonna ne babakaka alisi mutuuleyo mu kisenge n'agamba weebaka erinze nebakeno nakikulagirawo ye waba akutadde aba akutadde omusajja naye ate omukazi ye asobola okukakkana n'amanya nagawa ekaze ekikazi kyange kakati ekintu kiriwo ekiti oyo mukyala ekimukayanya yagamba yali ateeka sente mu Bruno aye Bruno ng'ave ne Kampala travelinga paka emukono ng'atuuka tayagala nyeenya mu ttanka tayagala wa mwana magulu naki omukazi nguteekamu sente ate toyagala mwana magulu so kyekyasinga wamunyiiza omukazi omukazi nga buli kimu akirina naye mukulu kitegeera ekyomukulu wadde bukulu wama yeekoledde sente ze okitegera already bw'aba ali lubuto bwagambye ali lubuto tasobola ali lubuto wamagamba nti nze nina lubuto lwa Bruno ke nga olimba ng'omwagalako ki nga talina sente ali mwana mwitaana ataano kizigo kirabika kyekyamuyisaako naye ebizigo bikaddiya nange neesiigako ku bizigo naye gwe namayuuka emyaka nga ninga owabirimu omwenda koze kanve ku kizigo kati nadda otonda nga akasusu kalinga kali ebizigo bikuza omanye ekireetera abakazi okweyerusa ebiseera ebisinga abakazi abasinga 9 ku 9 ku 10 beyerusa lwa nsonga no si bulungi butekkiririzaamu n'abasajja peer pressure y'abasajja nze nayina omusajja kati kankuwe nayina omusajja nga wondaba wano nayina omusajja kakati omusajja oli nga mulaba alina omukazi gwazunga naye nga mweru tamumanyi na mubweru oli omukazi actually nga yeeyongeramu n'obweru natulaawo neŋŋamba nali mwana mutototo neŋŋamba naye ono amwagalako bweru amwagala ki nentuulira omukazi gwatijjukana naye nga mweru nga mulungi kati omusajja n'atuuka naŋŋamba naye lwaki teweesigako ku bizigo noonyiriramu omusajja ng'ate oli mweru olwedde ye kennyini nemuwa ssente mitwalo 2 n'agenda n'abigula n'abikola ki n'abireeta olwamala obyesiiga ate n'ebinjerusa nempitako yennyini nga wetutambula abantu baga oyo muwala yeeyerusa ate nga yaswala nga ye kennyini akudda n'ebbali n'agamba lwaki oyo yeeyerusa ate wayita ebbanga ngenda omulala ng'akiitingana muddugavu ng'akiitingana muddugavu ngenda olaba ate omuwala omwangamba kakati eyo baawo yaŋŋamba weeyerusa kiki yetaaga abakazi beeyerusa nemmanya kati ono alina akatuli ku bwongo nenziga nga neyerusa byange we natuuka nembikoowa ne nga kati mbikooye mbivuddeko nenzirayo ku kakala kati abakwezi abasinga beeyerusa lwa peer pressure lw'abasajja bannange gw'oba oli eyo ng'oli mukyala munnange nga gwe ekikweyerusiza
ogamba musajja lwakuba musanze n'omukazi omweru. Abasajja tebamanyi kye baagala, ojja kweyerusa weeyonoonera olususu ate akudduka agambe ekikazi kyemulungudde. Lwaki abasajja b'ennaku zino bamala mangu? Abasajja mwenge, kunywa sigala, lenti, buzibu ki bannange kubanga kisusse. Ngenda kuwa ensonga zange nnya. Nawulidde abawala awo nga bagamba Bruno kamala eddakiika 2 simanyanga kaakati biki. Oliko bayayaanira bamunoonya. Nange wamma ngamba bwenti. Oyo omuwala amaze ne Bruno ko ebbanga eriri mwaka. Naye buli lunaku Bruno ke yalada asaba neza maintenance ngalaga wotazimpo yinza obutandaba. Ngalaga amafuta. Omusajja ngwanguli amalako n'eddakiika ekulangatira. Yalada asaba amafuta ngalaga. Baba wotagampe emmotoka ezikira kati ateeka kati nga byampaka. Ngategeeza ono alina okuteekamu amafuta oyajje ow'eddakiika 2. Simanga ennyumba ng'engeri gy'amugamba mbu bammanja ng'eraga baba olina ogisasula. Kati kankubuuze oyo omusajja amala eddakiika 2 lwaki oba omuyiwamu ssente ezo zonna zonna? Lwaki wama oba omuteekamu ssente ezo zonna zonna? Kyokka ate bamwagala okumwagala. Buli amufuna yafuna olubuto. Bruno enkwaso ze ziri kumpi. Enkwaso nze ngamba kati olaba nze nabagambye ekintu kino wammanga omanyi edda omuwala we yakulanga ng'ava ewaka bazadde bamugamba fumbirwa ng'ekimutwala ofumbirwa nti talina wala waasobola genda kubeera omusajja we yalina omuliisa waazaala abaana alina okuguma talina kunuba alina kola ki kubeera eyo akaddiiro eyo naye guno omulembe abawala bakola balina ssente asooka kwepangisiza enju oli ekyamutwala ofumbirwa kukola ki kufuna waakusula omuwala asobola okwerabira ne yeesiba enviiri n'azaala n'omwana n'alabirira omwana we n'agamba sirina kyenkwetaaza okiwakanamu kisoboke abakazi abasinga bali eyo ennaku zino abakazi abaana tuzaala baffe abakazi mwe musinga essente kati omukazi essaawa zino abasajja baagala buli wamu bayiweyo otuzzi omukazi osobola okubeerawo essaawa yonna ng'olina abali mu inibokisi yo baagala okupiccanga bameka oli ekyamutwala ofumbirwa kola ki kumupiica kakati omulembe gwanafuwa mbu ebintu abakazi babyetuusaako ebyatwalanga bali ogenda okufumbirwa sobeerawo nga si mufumbo naye ng'afuna abasajja buli kimu ne nga yeemalirira n'abaana abeeweererera buli kimu mpozzi ng'asazeewo n'agamba nti kati kanfune musajja wenjagala so ow'ebigendererwa ennaku zino kye baliko abakazi bonna abafumbo balina bushuga bwoye ebbali kati kyenjagala obbaleetera kiri ekintu wammanga ebintu ebyo byonna byenjogedde okimayo omukyala Bruno byonna biina alina ssente yeesuza alina bizinesi era yabagambye abantu bamubuuzizza omusajja wanaakusuulawo n'olubuto n'agamba kintu kimunzi omwana nsobola okukola ki omwerabirira kitegeeza ye yagenda okujja n'ekigendererwa ng'ayagala sereebu ng'ate alaba Bruno kaazaala abaana balungi kati bw'atunuulira bali abaana Bruno ke ng'agamba nange shuwa kibebi ekirungi ngenda kifuna nze nina abaana mikwano gyange abali mu ndongo ng'oli alina abaana ng'abo 5 mu bakazi ab'enjawulo ng'abakazi be bamuzaalamu omukazi ng'ajjanga agamanze kasita nakufunamu bebi abaana bali e Netherland Canada abalala bali mu Uganda tamanyi naye basasula fiizi ya mwana ye bamuzaalamu kati awe twatuuse bamuzaalamu lindako kiri mu bayimbi oba kiri mu bannayuganda bavubuka bakasaba nga omuvubuka ye wali kati ate mu bayimbi kiyitiridde omuyimbi osanga nga alina ensi ez'enjawulo alinayo abaana naye nga tamanyi we babaweerera kati ennaku zino abasajja sitooba musajja mulungi gwe manyi omukazi asobola okuzaala mu bulungi nnyo n'akuleka awo n'otamirukuka ye n'agenda ne libbebi lye kasita liba lirungi ye aba afa kimuzaala musajja ng'alabikako omwana abeere mulungi ng'agaaza musajja gw'ayagala abakazi beerabirira abaana ennaku zino Big Brother Uganda kali nebyobuddala Bruno Kena ye yabadde akaayana ng'agamba wankuula ekitegeeza wali onjagalamu mwana
Ugasete omukazi yandikoze. Ate omusajja yagikola. Ate n'obuvumu obw'ekika ekyawo waggulu. Tiwankula. Omukazi agamba. Kubanga kati gwe. Oli omuwala omulala Vanessa Bruno olwasooka okwebaka naye lwembulu yafuna. Abawala ekikulu ekiriwo ekiti. Bruno ebigambo byakozesa okwana abawala. Biba bibalaga nti gwe ngenda beera naawe obulamu bwange bulamba. Kaakati ate omukazi watunulamu nga serebo ate nga amwagala laavu eri yennyini agamba kanfune bebi. Kanfune bebi kumba olimu yamyanya naye yazze kwewogoma. Yakati ate Bruno ayagala sikira Wizo. Okimanyi Wizo ye muyimbi akyasinze ekisawa. Okimanyi Wizo ye muyimbi akyasinze ekisawa. Ate abantu bakatonda abasaasira tebalwala. Bali alhamdulillah Wizo ne woba oli awo ng'olina ekituli ekikusiiwa n'omugamba Wizo n'omusemberezi alina ekisa. Ni Masolo awo abayimbi balekera awo. Atakuwa wagamba oyagala mwana oyagala ki oliiza omumanyi anti ekimulese oyagala kubeerako ate Wizo azaala abaana balungi kati labayo nabadde njogera ku story ya Bruno ke kyali wange yabadde awo kumpi nanga soko olete simangera yafunye ekidamage ekirala nangamba mu Bruno ke yakyasinze obubafulaga yofuna bidamage wano nagamba mbu omuntu amuddirira owokubiri mbu justed abaana muyina ebigambo kugaye waliwo yabiŋŋambye nangamba ulindako osiibula ddawa nangamba ng'omuntu ate wano mu Uganda akyasinza obbeera n'abakazi bali eri nga tobamuwa ye Wizo Wizo ayina abakazi abalungi mboyo ye yawubafulagayo okubeera n'abakazi abalungi n'abaana abalungi naye owadde meji wagambye ani Bruno kana justed Damage omutima omunafu wano wakulemye omutima omunafu wakulemye era nakwera bwe kati osiga kali yawe nnyo olakali mu sente nga kali yawe ate oli yali akaya nambu yamuzaddemu omwana nalumansi omukyalo oyo yavayo nagamba Jesedi yanzaddemu nange esaga eyo twagiwona Jesedi yali amutwala magomba Queen Masolo sibula abantu Big Brother Uganda. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa, obwamakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.